b'otegesa amakyaga gw'olwaleero. Taata tusaba okukyusibwa bireke kubeera bigambo naye bibeere ebigambo eby'okukyusa obulamu, kubanga agamba wajja tubeere n'obulamu ate tubeere nabo mu bujjuvu bwabwo. Tusaba okukyusirwa ddala okuva munda mu linnya erya Yesu, era nga tugaba n'ekigambo kyo n'okumanya ennono ze ez'okukola ebyensimbi. Tusaba Mwoyo wo Omutukuvu ajje afuge mu ffe, atubikkule amatu gaffe ag'omunda, tusobole okuba nga ate tumanya kiki ky'ogamba ekkanisa. Weebale Kabaka wa bakabaka, weebale Katonda wa bakatonda, mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu tusabye n'okwebaza, amiina. Ngenda basaba tutuuleko. Amannya gange Joy Kabanda. Sande wedde abaaliwo neeyanjula ndowooza mu bujjuvu ebitiibwa byonna ne mbimalayo. Ate mu kaseera kano era nkomyewo okwongera okubaweereza nga siina kirala kye ŋŋenda baweerezaamu wabula tugenda kutandikira we twakoma. Abo abaali naffe Sande wedde twali twogera ku ngeri y'okusukkulumamu mu bya ssente, era ne tulaba lwaki ddala mu kkanisa twandyetaaze okwogera ku bya ssente. Twabyogera byonna bingi ne twogera nti okuba ne ssente ekisookera ddala olina okuba ng'olina ky'okola. Ekyo ne tukyogerako. Ne tugamba nti ekyokubiri olina okuba nga otereka. Ekyo ne tukyogerako. Ekyokusatu ne tugamba nti ssente zo okukula olina okuba nga oziteeka mu bintu ebizikuza. Ekyo nakyo ne tukyogera. Twagenda tukoonako katonotono. Olwaleero olw'obudde bwe tulina obutono era tugenda kugezaako, tugenda kufunayo ekintu kimu kye twogerako ate tukigenda ebuziba. Olwaleero nga tugenda kwogera ku kutereka. Tuli ffenna olwaleero tugenda kwogera ku kutereka ssente. Tukwagenda kwogera ku kutereka ssente, ssente ezo ze tukuza ate ne zituviiramu ekyomuyiika. Naye nga tetunaba kwogera ku kutereka ssente, waliwo ebintu bye tulina okusooka okukola. Naye kale kansabe batuwe ekyawandiikibwa ekiri mu Ngero. Ekiri mu Ngero chapter ye-13 olunyiriri olw'11 we tugenda otandikira. Twagala tusooke twogere tulabe nti Bayibuli eyogera etya ku muntu atereka ssente n'ekyo kyafunye, oba omuntu atereka ku ssente ze. Bayibuli emwogerako ki era Bayibuli etugamba etya ku by'okutereka ssente. Ngenda kusaba ali ku projector otuwe Engero Proverbs chapter 13 ojja tuwa verse 11 we tugenda okuba nga tujja olwaleero okuzimba kwaffe. Engero chapter 13 verse 11 egamba bweti: obugagga obufune amangu era buggwaawo mangu. Tuli ffenna obugagga obukole ki? Obugagga obufune amangu era buggwaawo mangu, naye oyo akuŋŋaanya empolampola ng'akola emirimu aliganyirwa. Mukama yebazibwe. Oyo akola ki? Oyo akuŋŋaanya empolampola ng'akola emirimu aliganyirwa. Musumba Kayanja ayo abadde wano ng'atubuulira ku ky'okukola akijje mu Deuteronomy chapter 28 n'atulaga lwaki ddala tulina okuba nga tukola ki, kubanga Katonda yasuubiza nti agenda kuwa omukisa emirimu gy'emikono gyaffe. Nawe n'atugamba nti obugagga obuva mu kukola, ekyo kye njagala osooka okutwala. Namba 1 okukola ki? Namba 1 okukola ki? Obugagga obuva mu kukola buwangaala. Naye buwangaala butya? Buwangaala nga okuŋŋaanyiza impolampola. Bayibuli yange ey'Oluzungu egamba nti whoever saves money little by little through work makes it grow. Ti omuntu oyo akola atereka ssente oba akola akuŋŋaanya ssente mu mpolampola azireetera okukola ki? Azireetera okukula. Bayibuli etugamba nti obugagga obwo buwangaala. Obugagga obwo bubeerawo singa Katonda akeera ku makya n'akuwa ekyokukola n'otandika okukola. Bw'otandika okukola n'otandika okutereka mpolampola, obugagga obwo bukola ki? Buwangaala. Mulimu ekigambo Bayibuli yange egamba ey'Oluzungu gather. Kitegeeza waliwo okukola ki? Waliwo okukuŋŋaanya. Osobola okiyita okukuŋŋaanya, osobola okireeta okuteeka emiteeko, osobola okireeta ebigambo mu Oluzungu limited, naye manya Oluganda limited, naye bw'ogenda mu Luzungu tukiyita waliwo gather, waliwo collect,
waliwo amalugamaeti, ebyo byonna bigambo bya Luzungu ebitegeeza ekintu ekyo kimu ekyokukola ki ekyokuŋŋaanya. Kyobugagga omuntu oyo akuŋŋaanya ssente empolampola ng'ayita mu kukola ssente ezo zikola ki zikula. Kati y'ensonga lwaki Katonda ayagala tubeere nga tutereka ku ssente zaffe. Lwaki ayagala tubeere nga tutereka ku ssente zaffe? Kubanga ssente ezo ze tukuŋŋaanya mu mpolampola Bayibuli etugambye zikola ki? Agambye aligaggawala. Wano olwa tayagala kugaggawala? Ani atayagala kugaggawala mu ffe? Oyo akuŋŋaanya ssente empolampola alikola ki? Oyo akuŋŋaanya ssente empolampola alikola ki? Kati gwe olwaleero twegomba twagala okubeera abagagga. Era tuvaayo ngenda kubeera mugagga, ngenda kubeera mugagga, ngenda kuwola amawanga, ze ngenda kuwola amawanga, ngenda kubeera mugagga. Naye prinsipe esoose ey'obwakatonda ng'eyita mu musajja eyali kabaka, Katonda gwe yawa amagezi agasukkulumya amagezi omuntu yenna ge yaabadde naye ku nsi kuno. Ate Bayibuli netugamba nti ate n'aweebwa obugagga obusukkulumya obugagga bwe mwali mulabyeko ku nsi kuno, yali kabaka Sulumaani. Bino byonna ng'abiyiseemu ajja n'atugamba mu ngero nti mumanyi abooluganda, gano ge magezi ga Katonda gampadde. Gagamba bwe gati ti omuntu yenna anaaterekanga ku ssente mpolampola ng'ayise mu kukola agenda kugaggawala. Naye obugagga obwo obufuna amangu mangu buggwaawo. Ebiseera ebisinga tulowooza nti obugagga tulina kubufuna nga tuyita mu mangu mangu. Kino ekintu kizola okuba kikuwa ssente mangu n'oyingira. Kino kizola okuba kireeta ssente mangu mangu n'oyingira. Kino ekintu kizola okuba kireeta ssente mangu mangu n'oyingira. Ennono ya Katonda egamba nti ssente enkuŋŋaanye okuyita mu kukola zireeta obugagga. Kikubire mu ngalo oba okitegedde. Katweyongere tugende mu ngero 2:21. Tujja kuddayo kaawo Katonda, naye katugende mu ngero 2:21. Egamba etya? Egamba bw'ofuna bw'otosoose bw'ofuna by'otosoose kuteganira ku nkomerero tebiba na mukisa. Bw'ofuna by'otakoze eki? By'osasoose kuteganira ku nkomerero tebiba na ki? Na mukisa. Kitegeeza mu nnono za Katonda mulimuko okutegana. Tuli ffenna naye abasinga tulowooza nti obugagga tugenda keera ku makya gundi atusuubize nti wano wakola ssente oteekeyo. Kyova olaba tubadde tuzifiirwa. Kubanga ennono ya Katonda egamba nti tuyinamukko okuteganamu akatonotono nga tukola ki? Nga tuyita mu kukola. Abavubuka abasinga tetwagala kwetaganya, tetwagala kukola. N'osanga brother buli ku makya akeera kuzuukuka n'alaba TV, n'amala ebbanga lye lisinga ku TV, n'ateekako kano akazannyo, n'ateekamu eno firimu. Ogenda kubeera mwavu kubanga togenda kusobola kufuna ssente, togenda kusobola kutereka. Ate nno eyange ey'Oluzungu egamba bweti. Egamba eyange ey'Oluzungu egamba, njagala tugende mu eyange ey'Oluzungu egamba, bw'ogendako mu ngero kandabe eyange wano kyegamba. Kubanga mulimu okukola ki? Mulimu okuteganamu. Naye abasinga tulowooza nti tetwetaaga kukola ki? Tetwetaaga kutegana. Twetaaga okubeera nga buli kimu kikola ki? Kitambula bulungi. Unneeded items quickly gained at the beginning will not be blessed at the end. Tuli ffenna nti abasinga tusikidde ebintu naye ne bitabeerera. Tulabye abasajja abawangula lotale, zaala, abakuba zaala ne bawangula ssente. Bameka abazitwala emyaka 10 egiddako?
batono nnyo naye ennono ya Katonda eri nti singa tunaakuŋŋaanya ssente mpolampola nga tuyita mu kukola ssente ezo zigenda kukola ki? Zigenda kulaba omukisa. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe abooluganda. Zigenda kulaba omuki? Zigenda kulaba omukisa era ssente ezo zigenda kubanga zikula. Tuli ffenna? Tuli ffenna? Lwaki twandyetaaza okukola nga tuyita mu lwaki twandyetaaza okufuna nga tuyita mu kukola? Katugende mu Basesalonika. Ebbaluwa ya Paul eri Abasesalonika, Second Thessalonians, chapter eyokusatu okutandikira kanyiriyako omukaaga. We tugenda okujja. Lwaki twandyetaaze? Twagala tufune ennono za Katonda zitandikira mu kukola nga bwe twagamba omwaka okusande ewedde nti tutandikira mu kukola ki? Mu kukola. Then bwe tutandika okukola netutandika okutereka. Paul awandiikira Abasesalonika n'abagamba bw'ati, era tubalagira abooluganda mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, mweyawulenga eri buli owooluganda atatambula bulungi. Tubawandiikira abooluganda tubagamba nti mweyawulenga eri buli waluganda atakola ki? Atatambula bulungi. Twagala tulabe Pawulo yali ategeeza ki mu booluganda bano obutatambula bulungi. Tuli ffenna? Mweyawulenga ku booluganda abatakola ki? Abatatambula bulungi. Newankubadde mu mpisa ezaabaweebwaffe genda mu maaso, kubanga mwennyini mumanyi bwe kikola ki? Mumanyi bwe kibagwanira okugobereranga, kubanga tewaali bagayaavu bwe twali nammwe. Kubanga tetwali bagayaavu bwe twali nammwe. Agamba nti weeyawule ku abo abooluganda abatambula dishonest. Yange y'oluzungu ekita mu nsonyi oluganda luntawaanyamu okusomera saavisi ey'oluganda entawaanya musumba. Naye saavisi tuli mu yaki? Tuli mu ya Luganda. So luntawaanyamu okusoma. Naye atugambye nti mweyawule ku booluganda abatambula mu ngeri etali ya nnuŋŋamu. Engeri etali nnuŋŋamu y'eki? Yagamba kubanga bwe twali nammwe temwatulabako nga tuli bagayaavu. Oba okitegera bw'ogenda mu maaso gamba twakola n'emikono gyaffe okusobola okwetuusaako buli kye twali twetaaga n'okuyamba baganda baffe abaali abanafu mu ki? Abaali abanafu mu ffe. Era y'ensonga lwaki tubagamba bw'ogenda ku lunyiriri olw'ekkumi lugamba nti y'ensonga lwaki tubagamba nti mummwe ataakole n'okulya taakole ki? Taalyenga. Tuli ffenna? Kati abagamba nti mweyawule ku booluganda abo abatambula nga tebalina buvunaanyizibwa. Lwaki abayita abataba na buvunaanyizibwa? Ekisooka kubanga si bakozi. Ekigambo kyagambye wano kubanga bagayaavu. Buli woolaba nga owooluganda omugayaavu, ye Pawulo akugamba ng'aluŋŋamizibwa Mwoyo Omutukuvu, kubanga Bayibuli etugamba nti ebyawandiikibwa byonna byaluŋŋamizibwa ani? Nti owooluganda oyo kasita omulaba nga mugayaavu mweyawuleko, kubanga Bayibuli etugamba nti a little siramba and a little folding of hands, poverty will chase you like an armed robber. Nti okuzinga emikono akatonotono n'okugayaalamu akatonotono, obugayaavu bugenda kukugoba ng'omubbi, obwavu bugenda kukugoba ng'omuki? Singa onaagayaalamu akatono ozinga emikono, banno bagenze ku makya bazuukuse bagenze okukola, gwe ssebo omulangira wa kabaka ow'eggulu osigadde mu buliri nga weebase. Gwe ssebo omulangira wa kabaka ow'eggulu osigadde ku TV ng'otunula ng'olaba. Gwe ssebo omulangira ow'eggulu oli ku bisimanya Facebook olunaku lulamba. Gwe ssebo omulangira w'obwakabaka obw'eggulu osigadde awo ng'otambula nnagalaale nga Pawulo bw'akoze eki?
Pawulo atugambye nti ssebo mwoyo oba mwoyo mutukuvu atugambye nti ssebo tukweyawuleko. Tuli ffenna kubanga ogenda kufa obwavu, kubanga togenda kufuna na kyakulya. Nti kubanga bwe tutaakole n'okulya tetukole ki? Tetulye. Nga genda jasi ku vaasi ey'ekkumi esembayo tusome awo. Kubanga era bwe twali gye muli twabalagira bwe tutyo nti omuntu yenna agaana okukola emirimu n'okulya taalyenga. Twatandikidde eri nga Bayibuli etugamba ti ssente enkuŋŋaanye okuyita mu kukola zireeta obugagga. Enkuŋŋaanye empolampola, tutandise n'ekigambo ekyokuŋŋaanya mpolampola zireeta obuki? Zireeta obugagga. Naye ssente enfune mu lukujjukujju oba ensikire nga tomanyi kukola ziggwawo. Kitegeeza ne bw'onaabisikira naye nga tomanyi kukola bigenda kukola ki? Bigenda kuggwawo. Kati n'olwekyo tutandika nakubeera nga tukola awo ne tulyoka tutandika okutereka kwe mbadde ngenda okwogerako. Okutereka Bayibuli etugambye waliwo twasoose nti zikula mpolampola. Kitegeeza nti wabeerawo okukyuka mu sayizi kye twandiise growth. Naye era tugambye nti entereka empolampola mu n'akagambo mpolampola. Kagamba mpolampola gathers money little by little. Wabeera akagambo mpolampola. Tugenda kutandika na kingi. Olwaleero bw'otandika ng'ofuna omusaala gwa miliyoni emu. Miliyoni emu ngenze wala mitwalo 10. Tuli ffenna otereseeko kyenkana ki? Bw'otandika ng'ofuna omusaala gwa mitwalo 10 otereseeko kyenkana ki? Tuli ffenna otereseeko kyenkana ki? Kubanga Bayibuli etaddemu akagambo mpola ki? Mpolampola. Atereka ku ssente okuyita mu kukola naye ng'atereka mpolampola azireetera aleeta obugagga okukola ki? Okukola. Kitegeeza nti okutereka tukitandika mpolampola. Tewetaaga kutandika agula gamba nti nyina okubeera n'obukadde 10 okutandika okutereka. No, otandika n'ekitono ky'okoze eki? Otandika n'ekitono ky'oyingiza. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe abooluganda. Katugende mu ngero era mwennyini chapter ya 21 olunyiriri olwabiri. Tukyayogera ku kutereka. Engero chapter ya 21 olunyiriri olwabiri lugamba lutya? Mu nnyumba y'omuntu ow'amagezi mubeeramu eby'obugagga n'eby'omuwendo. Mubeeramu obugagga obw'omuwendo omungi. Naye omusiru abumalawo bwonna. Mu nnyumba y'omuntu omugezi era ng'ey'oluzungu egamba nti in a wise man's house there is wealth and riches, but the foolish one eats whatever he gets. There is a version that says a wise man saves something on whatever he gets, but the foolish man eats whatever he gets. Abaaliwo ku Sande ewedde twalaba omusajja Katonda gwe yayita omusiru, omugayaavu era omunafu. Sande agadde obeera omu ku abo oba obeere nga ye, nga ggwe buli kyofuna. Bayibuli etugambye nti omusiru akola ki? Buli kyafuna kyonna akola ki? Omusiru buli kyafuna kyonna akirya. Naye omugezigezi atereka ku ekyo ky'ayina ku lw'ebiseera eby'omu maaso. Ddala mulowooza kya bwakatonda okutereka ku ssente zaffe oba si kya bwakatonda? Bwe kiba kya bwakatonda nga tweyongerayo, bwe kiba si kya bwakatonda nga tukomaawo, nga saavisi tugikoma wano nga tuddamu kusinza n'okutendereza. Mukama yeebazibwe. Mulowooza kyandibadde kya bwakatonda ffe okutereka ku ssente zaffe? Mulowooza kyandibadde kya bwakatonda ffe okutandika okutereka ku nnyingiza yaffe ate nga tuyita mu kukola? Waliwo ebintu bingi ebijja ne bitujja ku mulamwa ogw'okukola. Teeka mu kino ssente kijja kukola, teeka mu kino ssente kijja kukola, teeka mu kino. Naye batugambye nti ssente enkuŋŋaanya okuyita mu ki? Mu kukola zibeerera emiki? Zireeta obugagga.
waliwo okukola kyekintu ekisooka principle number 1. Ekyokubiri ne wabeerawo kutereka, si kutereka buteresi naye kutereka okwempolampola. Okwempolampola kitegeeza waliwo okukula. Bayibuli yange egamba little by little but grow. Kitegeeza wabeerawo okukula, nti okukula kuno kujja physically, zireeta obugagga. Obugagga buno bubeera bwa mitendera. Gundi mugagga ku level eno, mugagga ku level eno, mugagga ku level eno. Tulina emitendera gye tulina okuyitamu nga tukola obugagga buno. Katonda bwe yatusuubiza, twabula abaaliwo wiiki ewedde, nti tulina emitendera gye tuyitamu, naye emitendera gino tegijja lumu. Gundi oli mugagga, no. Waliwo ebintu Katonda byakuyigiriza ku buli level. Waliwo Katonda byakuyigiriza nga tonatandika kutereka kakadde, n'okatereka n'obeera mwesigwa mu kko ne kawera, n'ova ku kakadde Katonda naga kati nkutwala ku bukadde 10, n'otereka ne buwera. Akakadde kale 10 ke watereka ng'okazaazisizaamu, nga bwe kazaala ngera bwe weeyongera okutereka n'ogenda ku bukadde 10. Mukyala wange akimanyi tulina ekirooto ewaffe kyakuyingiza obukadde 10 nga tetukola buli mwezi, era kyetukolerera. Era tukidula ne kitunulamu ne tugamba nti our family vision in money is to make 10 million without working. Ti okusooka tulina okubeera nga tukola $1,010,000 buli mwezi nga tetukola. Eyo ye vision esooka. Otudde wansi n'owandiika ekirooto kye eky'ebyensimbi zoyagala okuyingiza. Kitegeeza nti twagala okuyingiza obukadde 10 buli mwezi nga tetukola. Tulina ebintu bye tulina okuba nga tukola kati tusobole okituukako. Tuli ffenna wenjogera kati singa tuba tetukoze, ndowooza tusobola okuyingiza kale akakadde nga 1.5 oba 2 singa tuba tetukoze. Kyatwetaagisa okukola ki? Okukola. Kubanga tulina ndowooza ennyumba etuwa akakadde 1 buli mwezi, ne tubaako n'ebirala ebijja naye nga biri season. Naye ati si tuli sure nti etwagiteeka ati si etuwa akakadde 1 buli ki. Ne bwe tuba tetukoze olwaleero nga twakedde kutuula, tumanyi nti akakadde buli mwezi kajja kujja. Naye ekirooto kyaffe kyakubeera nga tukola obukadde 10 buli mwezi nga tetukoze eki? Nga tetukoze. Kati tukyalina olugendo lunene. Naye ekyo kiva mu kutegeera nnono za byansimbi n'otandika okusetinga goolozizo. N'ogamba nti ddala bintu bye ngenda okuteekawo, bye ngenda okuinvestingamu ssente zange zenseevinze nga sikoze. Abamu mukimanyi tulina wano gardens ekawaala, tulina obutebe, tulina tenti. Ebyo sibyogeddeeko kubanga ebyo biri sizono. Naye twogedde ku ziri eziri ki? Eza buli mwezi. Ze tumanyi nti ati se ziri sure buli mwezi zijja kukola ki? Zijja kujja. So kitegeeza tukyalina olugendo luwanvu. Lwaki twandyetaaza okutereka ku ssente? Twandyetaaza okutereka ku ssente kubanga buli lwotereka ku ssente tusobola okutapingamu opportunities Katonda zaleeta. Tuli ffenna twandyetaaza okutereka ku ssente kubanga kituleetera okutapingamu opportunities Katonda zaleeta gye tuli. Olwaleero bw'oba oterese ssente ne bajja ne bakugamba neighbor wo atunda, kyangu nnyo okugula neighbor wo okusinga ng'obadde totereka. Kubanga bonna abatatereka ekirowoozo ekijja okusooka genda kukola ki? Kwewola. Ssente z'ogenda okwewola ogenda zisasulira. Ogenda kusasula. Bwe mba nsomesa eno abantu ewaffe tubagamba nti weweewola ssente osasulira obutatereka. Oyo aziterese omusasula olw'okuzitereka. Kubanga nze olwo nkwata ssente zange n'ensera fixed deposit account zenkuŋŋaanyiza, nfuna amaki? Amagoba. Wano tugaba 20% ne 15% fixed deposits. Kitegeeza nti singa nterekayo ssente zange eso 15 gye nfuna bagenda kuba baginsasula olw'okuba nterese ku ssente zange. Bagenda ziwaani, bagenda ziwoya eyeewola. Eyeewola agenda kusasula interest. Eyeewola asasulira ki? Asasulira ki? Asasulira butatereka. Era ekikubonyaabonya ebbanga lyonna interest yena gw'obadde osasula mu mabanja g'oyina butatereka ku ssente ky'osasulira. Naye ng'ate ssente ezo basobola ozikusasula olw'okutereka. Twagala okwebaza Katonda nti yaluŋŋamya Bishop wano bulungi nti tuteekewo ekifo mwe tuterekeranga ssente zaffe. Eyo yali nnono ya Katonda okutuyamba ffe ng'abaana ba Glory okukulaakulana. Abasinga sooka okuba engalo.
kitegeeza Katonda nga bw'atugamba nti yatwagala okuva mu lubereberye. Bishop waffe yamulungamya bulungi n'amugamba nti omanyi mwana wange Kiwanuka, abaana bange bano njagala babeere bagagga, kubanga buli atereka ku ssente mpola mpola agaggawala. N'olwekyo bateerewo ekintu mwe banaaterekanga ssente zaabwe, ab'ebbali basobole okujja nga bazeewole, babasasulenga amagoba, ssente zaabwe zikule. Olwaleero bwe nkubuuza, olina akawunti gy'oterekako mu Glory Bank? Bw'oba togiina, nja kusaba ogende ogiggulewo, kubanga kwali kulungamizibwa kwa Katonda okulaba nti atugaggawaza okuyita mu Glory Bank, atuleetera obugagga obubeerera. Tuli ffenna bwe tugenda mu maaso nga bizinensi zikula, amazima tetugenda kwewala mabanja, kubanga bizinensi we zigenda zikula zitudimandinga olumu ssente ze tutayina, ne tutwalawo okwewola. Tuli ffenna. Naye omuntu atereka ayanguyirwa mangu nnyo okusasula ebbanja lye okusinga gw'atatereka. Era bw'otunuulira abasinga, nze monetalinze wano abantu abatereka, bwe kituuka mu kusasula amabanja gaabwe banguyirwa, kuba bayakimanyiira nti ssente zino ez'ebbanja ozifunye nga tonnazitereka, n'ozikozesa ebintu naye otuuka ku bintu mangu, then n'otandika ozitereka ng'oyita mu kusasula ebbanja. Naye bw'oba tewamanyira kutereka, n'ebbanja likumenya okusasula. Era tunuulira abantu abatateka ku ssente, tusitwagolinga nabo okusasula looni zaabwe, kubanga teyakimanyiira. Naye wano omanya nti neewola obukadde 10 buno nandibadde nabuterese, naye nabutwala nga sibuterese. N'olwekyo olw'okuba nabutwala nga sibuterese, kaakati wano mu kubusasula ninganga atereka ssente ziri ze nakozesa, kubanga zinnyambye okutuuka ku kintu kye njagala mangu mangu nga sisoose kutereka. Eyo opportunity endala Bishop Kiwanuka gye yatuleetera mu kifo kino, nti nga tonnaba kutandika kutereka, osobola okufuna ssente zino n'ozikozesa n'otandika okutereka ng'oyita mu kusasula ebbanja. Tuli ffenna. Naye ebiseera ebisinga bw'oba teweetaddeemu nnono ya kutereka, byonna ogenda bisanga ng'amazima bikusibye. Mukama yeebazibwe. So twandyetaaze okutereka ku ssente zaffe? Yesi oba nedda? Ndowooza twandikyetaaze kubanga kyabwaki? Kyabwa Katonda. Buli tutereka ssente zaffe zituyamba ebintu bino wammanga. Ekisooka ngezaako okutunuulira obudde ndabe nti nkyali mu budde. Ndaba nga aweddeyo musumba, wampadde butono. Kale naye nga kyetugenda nga mmaliriza, twandyetaaze okutereka ku ssente zaffe okusobola okukola ebintu bino wammanga. Ekisooka okusisinkana opportunities ez'enjawulo bwe zitujjira gye tuli. Tuli ffenna, opportunities zijja. Oli najja amazima nga ekintu ky'ogenda okukozesa ssente entono z'otere, oli atunda akataka, wandiyagadde okukagula nga maze kagenda kwongerawo, kagenda kuba ate gwe ogogera katunda ssente nnyingi ofuneka amagoba agawera. Tuli ffenna. Ekyokubiri, okutandika bizinensi ezo eziwa abantu emirimu, ekyo twakyogerako mu saavisi eyaggwa, okusobola okutapinga mu ndagaano ya Katonda gye twayogerako sizoni ku Sande eyaggwa. Ekyokubiri, okusisinkana ebigote biraze, twandibadde tutereka tutya nga maliriza. Ekitono ennyo kyewandibadde otereka ku ssente za tisi kyandibadde 1/10. Ng'omaze okuggyako 1/10 kya Mukama, then ekimu eky'ekkumi kyandibadde kikyo kyakutereka. Tuli ffenna. Ffeno mu byensimbi tukuyita kwesasula. Ssente zino ozitereka, ezo ssente tuziryamu, tetuzinywa mu bikopo by'amata, tetuzikolamu kintu kyonna, wabula zibeera za kuinvestinga na kutapingamu opportunities Katonda z'abaleese. Okutereka okulala kuwandibadde okola kwe kuterekera ebigwate biraze, kye tuyita emergency saving. Era nayo kyandibadde 1/10 ku nnyingi zaayo, n'oterekera ebigwate biraze. Wandibadde nga akawunti y'ebigwate biraze ati eriko ssente ennyingi zaayo ya myezi nga3. Ebigwate biraze naye ng'otereka 1/10 ku nnyingi zaayo. Osigaziza ebitundu 7 ku nnyingi zaayo by'osobola okukolamu ebintu ebirala byonna bye weetaaga. Mwana gula engoye, sasula lenti, sasula school fees, ebyo byonna osobola obikolamu ki? Osobola obikola mu bitundu. Naye nga bina ebitundu 3 bye twogeddeko. Ekisooka 1/10
tukitereka eyo ennyenje gye zitatuuka n'enkuyege gye zitagenda. Ekyo kya Katonda, kubanga Bayibuli etugamba nti yatuwa amaanyi agakola obuki. So kibanga bonaaba ne shareholder yenna mu bizinensi naye nga gwe bwe mutuuka sizoni ng'eweddeko n'okola bizinensi ne mufuna dividend nga ye tafuna. So Katonda akola naffe buli lunaku wanu ng'atuwa obulamu n'omukago tusse ogw'obwerere okusobola okuba abalamu n'okukola ssente. So bwe tuzikola kimu kya 10 kikye tetumusasula naye ekyo kya nnono. Kyekiraga nti ssebo oli patana mu bizinensi nange. Ekyokubiri kwe kwesasula gwe ng'omuntu. Wandyesasudde ng'otereka ku ssente zo kimu kya 10 nga bw'okutta ekimu eky'ekkumi n'okiwa Mukama, ekimu eky'ekkumi kikyo naawe weesasule ku lw'obulamu bwo obw'omu maaso. Ssente zino ng'ozitereka okukula, ezo ssente tuziteeka mu kintu kyokka ekigenda okukula, tetuziteeka mu kintu kyonna we zigenda kufiirizibwa. Ekimu eky'ekkumi ekisembayo kye njogeddeko kya bigwa tebiraze. N'oterekera ebigwa tebiraze, emmotoka emenyese omupiira teweetaaga genda ku ssente zo za investment ate ozikwateko. Omwana alwadde ofiiriddwa teweetaaga genda ku ssente za investment ozikwateko. Tuli ffenna? So ng'ofunye omwana ng'alwadde ekyandibadde ekyangu ennyo kyandibadde gamba ku emergency saving yange nyinayo ssente mmeka. N'ogenda n'okwatako n'otwala omwana mu ddwaliro. Zabigwa tebiraze tuzikwatako okuggyako nga waliwo ekizibu ekiguddewo nga kibadde tekyeteekeddwa. Then bino lenti, ngoye, kusasula school fees, kutapingamu opportunities endala ne givings endala, then tuzikola ku biri ebitundu 7 ebisigaddewo. Olw'obudde ngenda kubasaba nkomaawo. Mukama yeebazibwe. Ngenda kubasaba nkomaawo. Naye nga sinaba kumaliriza ekibuuzo kye njagala okumubuuza nti ddala wandyetaaze okutereka ku ssente? Wangi? Bw'oba wandyetaaze okutereka ku ssente then kitandike leero. Tolinda ntya. Kubanga buli lw'okitandika ng'obudde bukyali okiganyirwamu kinene okusinga atandise leeti. Imagine gwe yatandika okukola luli nababuuza mu service ewedde nti imagine singa watereka kimu kya 10 ku nnyingiza ye gwe yatandika okukola, buli omu atula wansi okalire emyaka gye wakakolera ogambe nti okuba natandika okukola singa natereka kimu kya 10 singa nnyina ssente mmeka. Katuyimirire. Katonda ow'ekisa tukwebaza, tukugulumiza, tukuwa ekitiibwa. Twagala okwebaza kubanga oli mulungi. Twagala okwebaza olw'ennono zo z'osabuukuludde olwaleero ez'okugaggawala. Ennono esooka gy'otugambye yakukola. Bwe tuva mu kukola ng'ate tukolera ddala ng'era twewaddeyo okukola kubanga ggwe kennyini wakola. Ennono ezzeeko taata yakutereka. Twagala okwebaza kubanga nayo gituwadde olunaku olwaleero. Okubeera nga tutereka katono mpola mpola okutuuka ssente zino lwe zinaakula ne zituleetera obugagga. Twagala okwebaza nti yo nayo gituwadde. N'olwekyo tusaba mu kaseera kana abo bonna abatalina mirimu taata tubateeka mu mikono gyo. Obawe ekyokukola kubanga yonna gye tutandikira kyandibadde kyakukola. Mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulala, taata tusaba abaana bo basumululwe abo batalina byakukola baweebwe emirimu. Ate bwe baweebwa emirimu taata bagikole n'obuvunaanyizibwa. Abamu otuleetedde emirimu egy'okukola naye ne tugikola gaddibe nga lye. Ne bannaffe be tukolera ne batugoba ku mirimu egyo. Taata tusaba nti bwe tukwata ku mirimu otuwa obuvumu ogikola ng'abakolera ggwe. Kuba otugamba nti ekimu kye tukolako n'emikono gyaffe tukikole ng'abakolera ggwe Katonda. Nga tetutunuulira mpeera ya muntu yenna wabula tutunuulira empeera eva ku Namulondo yo eyo esuubiziddwa ebbanga eddene okutuleetera obugagga. Tukwebaza Katonda ow'ekisa kubanga tumanyi oli naffe. Era nga tugenda okufuluma mu kifo kino tusaba amaanyi go agakola obugagga gatambule naffe. Tusobole okubukola ate tubeere nabo bubeerere emirembe n'emirembe. Okusobola okugasa obwa Katonda, manyi okusobola okugasa obwakabaka bwo. Tukwebaza kabaka w'abakabaka, tukwebaza Katonda w'abakatonda kubanga obadde naffe. Weebale Mukama, mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu twebaza. Amiina. Kati nga tumaliriza tulina olusiisira lw'ebyenfuna wansi awo. Ojja kugendayo weeyongere okumanya ku ngeri ki gy'osobola okuganyirwamu wano, engeri gy'osobola okufunamu akawunti ey'okuterekako. Gw'alina bizinensi nga yeetaaga financing osobola kufuna otya financing. Mbagambye ezo n'opportunity tuzina ne tuba tetuzitaapingamu.
n'olwekyo ojja kugenda wansi awo waliwo tenti ogenda kusangamu abakugu okuva mu Growth Trans Financial Services n'okuva mu Glory Bank abagenda okuyamba okwongera okutegeka engeri ebyensimbi byo gye bigenda okugenda mu maaso kubanga Katonda waffe yatusuubiza nti ku lusozi luno tugenda kubeera baki tugenda kubeera bagagga tuli ffenna so bw'oba onaabeera omugagga twagala otaapinge mu mikisa gino Mukama abawo omukisa kanyanirize musumba. Amen. Mukama mukubire engalo ez'amaanyi. Hallelujah. Kakati weekolemu omulimu saavisi nga yakaggwa kati okkireko wansi wali oyongere okumanya obuuze byagala